era nje sigala nkibagamba nti bona nkwata kusambi nja kuwujja oluyi neno ajo omuntu oba 2024 oba 25 oba ani tewali yanzaala najja mu industry uno nga tewali taata wange tewali headmaster tewali ani I'm just doing music. Omuyimbi WINNIE NWAGI avuddeyo nga mukambwe bitya abo bavaayo ne bamukwatirira abagambye ne guno omwaka newe guli ba 2025 muli bakukubwa ate era avuddeyo ne ku nsonga z'omwana we n'atabuka n'agamba akwata ku mwana we ne waba kitaawe wakufa n'omuntu naye nga muli mutya badiya mwasibye mutya mwasize mutya kansubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira atanaba subscribing amukono nkusaba soko subscribing liking eno video sharing commenting atekako notification bell ako wakadde wenteekayo video obeerenga togisobwa naye kansubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira munnange omukyala WINNIE NWAGI yabaddeko awo ku interview emu awo n'aba BBS Terefina n'agamba bannange abo abantu abajja ne bankwatirira nga mpafominga ne munkwatirira muli bakukubwa ebyo tebyakoma bukomi mwaka guwedde ne guno omwaka muli bakukubwa ne weeri ba 2025 muli bakukubwa naye kasoke batereko waneeno ka video abekole nawo maaso tukomewo era ne WINNIE NWAGI ng'anyonyola ku nsonga z'omwana we nga wagenda okufa n'omuntu yenna avaayo n'akwata ku mwana we. Kansoke matereko ku eno video mugirabe then tukomewo mu maaso awo n'ebyomwana we video yino tukomewo. Era nje sigala nkibagamba nti bona nkwata kusambi nja kuwujja oluyi neno ajo omuntu oba 2024 oba 25 oba ani tewali yanzaala najja mu industry uno nga tewali taata wange tewali headmaster tewali ani I'm just doing music oshegera fenna we are respecting each other nga nawe bwe nkusanze wali netwebuuzaako siina kyenkoze ku disrespectinga nsobola okukwata ku zipu yo oshegera wembanga siina magezi so I just don't want to work with people who are stupid. Just respectfully. Hey, respect one side, then the stupid one side. Don't book me if you're stupid. Simple as that. Yes. Oshegera. Kuba tomanyi ku respecting pita nsindeka mbere ye wange ndabe TV. Naji katoraba abantu eboge. Njale nnume. WINNIE NWAGI watyo bwavuddeyo n'agamba ate era kiri ku record omwaka oguwedde bakubye bangi abo abajja ne bamukwatirira. Akubye abantu bangi nnyo yesi wakusaaga ye tomuzannyirako ayina ekibuli kye naye nga tuzeeko ku side zeno ku nsonga z'omwana we era still yabadde nga akyalimu eyo interview yemu ne bamubuuza ku by'omwana mbu ba celebrities abamu we bafuuka ba celeb ne bafuna ssente badinayinga batata b'abaana okufuna access ku baana baabwe. N'agamba buli muntu abeera n'ensonga ze naye nze ku nsonga yange omuntu ajja akwate ku mwana wange nze mmanyi gye nvudde n'omwana wange taata we teyamubeererawo ne waaba taata we ne wekuba kugenda mu kooti mbu ye ajja kufa n'omuntu avaayo mbu n'akwata ku mwana we kumuggyako mwana we yamanyi waatobere n'omwana we yamanyi biki byayiseemu n'omwana we omuntu ajje agambye omuntu agezeeko obugezi ajje amukwatire ku mwana we ajja laba ajja kukakasa WINNIE NWAGI yaani nayogerako awo bingi ku nsonga z'omwana we ne taata we ebijja onyuma ng'obeerabiddeko era ng'obeewuliriddeko so ngenda mbalekerako eno video ya WINNIE NWAGI mumwerabireko ng'abinyonyola so video yino mubeere bulungi mweraba. Talk about celebrities who become stars atenga mwina abaana then we mufuna stardom you deny abaana bano their dad okubalaba because kati oba oli self contained buli kimu okyemalirira. No. Omuntu yakyogedde yabaddeko ban amukweka abaana ne muba especially celeb muba marginalizing abataata nga tebalina busobozi. Kisinziira era nga bwe buli omu ayogera mu situation ye opinion ye eva mu situation oba gye yali alabyeko oba mu situation ye kati osobola okubeeraawo kubanga alina gwe yali alabyeko nga bamudinayinga oba omwana naye tomanyi mukyalo oli lwaki adinayinga omwami omwana wabaawo
those people are tuchovanga tebalina bayingira mutolina kuteekayo bibyo ngera bola nti abagalana toteekayo bibyo n'abantu abazadde omwana toteekayo bibyo mwana ye abatata wo nze bonsanga singa nalayiro nti tali mulaba mukwano nze yamusindika era abatajja mulaba ne kata parent ne bontwala mu kooti nja kuleka kubye bonna abe kooti kubanga tebaaliyo nga nkola ki mambo naabona naye wana Uganda nja kufa n'omuntu nze omuntu ye naye ankubireko essimu nga ngamba ku wange just try me ojja muyuza nkimanyi bulungi ne taata waayi na TV ewe nkimanyi bulungi andaba just try me jangu ku wange ebyo bye mmanyira abantu jangu ku wange ogayembu I have a right which right you lost it he's a dad long time ago tonyumiza even a dog nembwe esobola okuzaala yes. You are dad, so what? You failed. Do you know what makes you a dad? Responsibility. What are totally responsible for your own child? Then you are lost. You cannot be called a dad. But I can yenzo ba nekuba mutima. Nwaji ntuka nekuba. Sayagala nnyo kaya na kuchina ekintu. No mukagwinza okunzi gwako. Oshegeera nja kufaintingira wano. Sayagala onkaya nnyo naye nga nze nkugambye. Anybody should try me. Kubanga nze manyi engeri gye mpenyese n'omwana oyo ng'omukazi nina byempiseemu nga zinaali zirina biita. What if she wakes up and tells you, Nwaji, I want to see daddy? Tasobola kumwagala kumulaba omwana oyo. Tasobola. She has no memories of the dad. So how do you miss someone that you've never spent time with? She goes to school and abana bagamba mwana najja daddy namunona kusoma bagamba nayo wanga aliwa. I'm your dad, I'm your mother. I'm both. She knows. Nemugamba, I will get you another daddy. Oh! Yes. Nze kangabulira I can get her another daddy. Wabanga no yaganye, nemufuni omulala. Paka when nafuna ali responsible to be my child's dad. Oshegere. I'm not going to take in stupid people but dad. But yaliyo. Ngera bwowulira nti yaliyo tekano muzira. Ngutadde wano. Ngera bwowulira nti yaliyo. Yes. That was then. Shegere. Tushitwale nti yandrapinga. Yandrapinga nabula. Tushitwale bwe tutyo. Tosonyiwa Nwaji. Ye Katonda yajja omusonyiwa namulekera Katonda era buli wenfukamira omusamu gaawe wabula oli ye gwajja omusonyiwa.